ba imam bameka kati ababulira ku bantu ku shiriki bameka ba imam wabula olujja ng'akubuuza ogenda somesa ku ki ku tawhidi nti sekanga omanye ebyalo akati ndoza gowekka wano nange abatali basamize bali bonna boolaba kati obandaga nkole nti abantu obawangaliza ku bulimba nabagamba omusajja gwe twaziika ennaku ezo yafa musamize buli omu ng'akimanyi naye baimaamu ne bajja wallahi ne balimba ne balimbisa Allah ne bayimirira mu sola ne bamuwolereza ng'omusajja afudde ne lubaala amulina olowooza omuntu ono azze ng'akimanyi n'omusajja abadde ng'amujjanjaba oba omuyambye ki ku ddiini tewaliiwo kigenda gasa muntu nga ddiini nga sinkani Allah nga kuba nti yali musiraamu bino byonna bye tukola genda kola hijja kusaala katuli mu sola byonna bino bye tukola amakulu gaabyo okuvaayo ng'abikola musiraamu wallahi tokkirizanga muntu kusagira ku ddiini yo byonna babikola ebirala eddiini titeri towa muntu waazi ne waba maamawo ne waba taatawo kabejjajjawo wano nabbi Ibrahimu yagamba Allah yagamba wano ku nabbi Ibrahimu alayhi salatu wassalam qad kanat lakum uswatun hasana fi Ibrahima walladhina ma'ahu yenna nakuuma eddiini okola obusiraamu nga Allah wabwagala oyina ekyokulabirako ekirungi ku Ibrahimu waman ma'ahu walladhina ma'ahu naba abali naye idh qalu liqaumihim jukira ebagambira abantu baabwe inna buraa'u minkum fetubawukanyeko nebabagamba inna buraa'u minkum tubawukanyeko wa mimma ta'buduna min dunillah nebimusinza byonna ebitali Allah subhanahu wa ta'ala kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al'adawa tubawukanyeko tubatadde era tutandise wakati waffe nammwe obulabe tuli babulabe saagala kumanya abange baganda bange ensonga z'eddiini eddiini giwe ebiseera Allah tulaga ono nabbi mulamba yayawukana ne taata we ne bajjajjaabe n'ab'eŋŋanda n'emikwano gye ng'ekibawula ddiini ne oli mukyala musiraamu ofumba otya mu bufumbo bw'omusajja nga si musiraamu omukyala omusiraamu guma kibayita eddiini waliyo olunaku lwe tugenda otutuuka mu maaso ga Allah tumugambe ndeka nzireyo mbitereeze ate kikowonyesa buli muntu atuuka ku kufa kana akadde akasaba Allah agamba Allah nti rabbi rji'uni katonda wange nzizaayo la'alli a'mala saliha nkole ku mirimu emituufu fima talaktum egyo gye nnaleka obeera otanga oli musajja musiraamu ng'olina omukyala mu makago nga takkiriza Allah abantu abasamize abashiriku babi wallahi balaze omukyala ku mawulire bamulaga bamulaze naye nga nabirabye enzejjo yajja neyefuula memba wa famire yali yabula naye nga aleese malogo alina ensawo erimu ekibbo buli nsonda agenda asimbawo eddagala omuntu omushiriku mubi obeereta n'omukyala nga mushiriku mu makaago abasajja abalina abakyala abashiriku ennagisi mugirya ate mu bungi bwayo ne mu butini omushiriku bwekimasobola okukikola bebasalako abantu ebitundu byekyama abantu abashiriku abakyala abashiriku bemulina babeebakako mu masabo olwo omusajja yali mushiriku mukubi wa kitabaawe mukono yateeka office ku kalina emu nga yefuula awa abaana basale asomerera amajinni naye ngaolutuuka abasajja nabakkiriza kuyingira munda bakolerako wabweru naye nga abakyala bayingiza abeera mu nkutu abamu ku bakyala abayingira baali ba luganda lwange Allah yasaasira nti ono yajja ne maama we apalapalanya maama aveewo ow'omuwala maama nagati sita mwana wange banne babaga nti bannaaye obudde buzibire lwaki temugenda oyo omusajja akozesezemu abawala temuzze ku bya basalemu nti talina basala abalimba mukubi wa kitabo era obalaba bamu nga bajjanjaba amajinni ali mu nkutu omukyala amufukamidde mu magulu mubajjanjaba amajinni ye kenyini aliko amajinni ate mubajjanjaba amajinni baganda bange ensonga yonna ng'ekoona ku busiraamu bwo tokkiriza n'okuba kuyiwa bufumbo buyiwe